Mani kusomero nze nali number 1 vernacular speaker. Bakusanga oyogera Uganda bakwambaza bikutiya. Bakoba umusoga manege atenda bamunege. Olusoga ndogeramu Nice not that much. Wakam ne mama wange ayogera Olusoga, ayogera Uganda. Byonna mbiwulira mu Lunyankone sola byogera perfect. Atandika gamba buno bwe butukwanira obukazi waffe buddeyo waabwe. Owaka maso kibyebike wantega. Owa birungi kidiya bimbuze ebigambo bimbuze. Nze ni musajja mulungi ndi loyo njagala nnyo. Si cheatinga naye kati bawala nze batya bawala abantu bazibu nnyo. Mutulabanga investors naye bala tetuli investors bala tuzaliddwa wano tukulidde wano tusomedde wano. President Museveni kamtekemu ekitiibwa. Wesibawo lockdown nali 5,000 followers. TikTok najitandika mwaka gwa 2019 nga yakatandika nga ndi ku recording nenda mama wange aja nga nsoka nenjijako Facebook kyakyalina mulamwa. Facebook yali atunda nnyo biri biseera bya 2005 6 7 nga yakajja wano mu Uganda TikTok tesasula nnyo awo sente nga YouTube wano mu Uganda simanyi twasobya ki tebagituwa. Nze buli mmere wano ya Uganda njirya sekoza muno ngenda ku cafe Javazi Akasha. Olunaku olwaleero tuli ba mukisa nnyo ku Mwatu TV tuyina omukulu gwe bayita Mohammed. Mohammed ono gwe mulaba ku Mwatu TV musajja munene nnyo ku platform eri endala eri gye bayita TikTok. Olwaleero tufunye omukisa tugenda wayamu naye atubuulire kino ekintu kya TikTok akitandiika atya. Ye Muhammad yani. You know, we've been seeing tubadde tulaba bu video clips buyitirivu. And he has been making us laugh, but abasinga kuffe abasinga kumwe abatulaba right now temumumanyi yasomera Uganda. Oluganda aluyiga atya? Oluganda nga alumanyi nnyo n'okusinga Abaganda ffe abakulidde wano. Wabula siddamu kukkiriza friend request z'aba neighbor wange ku Facebook. Newoze omunyo wa neighbor wange luli kati neighbor wange yagenze na postinga ku timeline yange jo muno Muhammad omunyo waguzizayo waka nonsaza batyo babuze ko bakyali bangi mugamba mutya Baganda bangi ndi musajja wa Kabaka bagambe linnya lyo ya Uganda gwani bampita Kafeero nedira nkima ani ajukire enaku abagenyi be bali bajjanga waka edda nga tubalaga album tubalaga buli kintu naye kati naku zino ne bajja waka kyebasooka kubuuza olina kyajja iPhone olina kyajja Samsung. Abakyala omusajja n'akumenya omutima gwo n'akulekawo n'agenda totawaana we just mukubire essimu omugambe nagenze mu ddwaliro na testinze HIV results zakomyewo nga ndi positive. Ojeko simu toddamu kukwata simu ye. Nali ngezaako okusomesa omwana omusogo okubala naye omwana oyo yampa headache nensalawo nkozesa example ya mmere ne mugamba oba ne chapati 5 notolako 3 wasigala imeka. Mwanyi omwana kyeyanziramu yagamba wediba ne kachai dona ndirya tiwasigala wayi ndala. So mukulu Muhammad tusanyuse nnyo okulaba olunaku olwaleero. Njagala obuuze ku batulaba right now ku Mwatu TV. Webale nnyo ssebo era nayanziza nnyo welcominga wano kumpe no interview era bona ndi kubabuuzako muli mutya kati obadde oyagala kutegeera Muhammad yani Muhammad yani lwaki ayogera nnyo Oluganda okusinga bana Uganda kati kyensooka okugamba Muhammad nazaalibwa wano nazaalibwa Busoga nenvayo nga ndi mwana muto. Busoga nasomerayo just nursery education wenajja wano Kampala na P1 nagenda kusomerayo gye bayita Nakivubo Blue Primary School ogitegeera eri kumpi nayo tempo y'Abayindi eno gye basinza sanamu naye nze ndi musiraamu kyovala bampita Muhammad nze sibisinza kati P1 paka P7 nasomerawo PLE yange naye nagikolerawo ku Nakivubo Blue Primary School wenamalawo senior 1 paka senior 6 nasomera Old Kampala SS ndozo yogitegeera kumpi ne Gaddafi Mosque wenamala senior 1 paka 6 sayongerayo ku university natandika okukola mirimu okusoma nali nkukoye nengamba kangene nnonye omulimu nkole. Olokola combination kimu elevo nakola PEM nakola PEM nga njagala kweyongerayo maaso ku university nengamba eyo tujja biraba edda si kati okubala mwekuli naye si nnyonnyonyo. Kati otandika otya Oluganda luno waluyiga otya? Wali olwogeramu ongambye wasomera Nakivubo nasale wagisomera Busoga oze Old Kampala Oluganda luno otandika otya oddulya obukusu?
Atola we nava Busoga nali njogera mu Lusoga katono kati we najja wano Kampala P1 P2 nentandika okupikinga Luganda. Mani kusomero nze nali number 1 vernacular speaker from P2 P3 yenza soka ku list eyo musomesa ajja ngangalamira wansi ankuba kiboko nze nali number 1 vernacular speaker natandika okuyiga Luganda P2 P3 mani bakwano bange mu class kaito togera Luzungu togera Luganda togera just vernacular only kati musomesa nagamba class monitor wandika abogera Luganda nze nali nsoka ku yo list. Kati from that time P1 P5 P6 navayo nga Luganda lwange really perfect. So primary ye kuleta mu Luganda luno yendeta mu Luganda bwe nayigira buli kintu mu Luganda. Kati high school wayingira high school nga Oluganda luli perfect nnyo n'ebisoko ndowooza ng'otandise obiyiga. Nayingira high school nga Luganda luli perfect naye kati ku high school bintu byakyukamu high school gye nagendamu olu Kampala tebagala Luganda nakatono bakusanga oyogera Luganda bakwambaza bikutiya bakola bintu punishment ebiri fane kati awo nakendezamu vernacular naye nga Luganda lwasigala nga luli perfect. So wali ku oli Kampala okumala myaka ng'emeka gyali mukaaga? Gyali myaka mukaaga from senior 1 mpaka senior 6. Ate ewaka oyinayo aboogera Oluganda oba ggwe weka ayogera Oluganda? Waka ne mama wange ayogera Olusoga ayogera Oluganda baganda bange bonna bamanyi Oluganda pure. N'Oluswahili tulwogera bantu bayinza ne babeera awo ne bagamba Muhammad tamanyi lulimi lwe nenze olulimi lwange ndwogera perfect very perfect. Njogera Luganda njogera Lusoga njogera Luzungu njogera Luyindi Lusoga ndwogeramu katono Lunyankole nduwulira naye sobola lwogera kalinga manyi babuza agandi masibirota byonna mbiwulira mu Lunyankole naye sobola byogera perfect. India ogendangayo oko? India ndagendayo mulundi gumu naye eyo saagalayo climate ya wano Uganda yekyasinze. India musana mungi tosobola nakubeera ate tewali ekiryo kyamakulu kyovula abasinga eyo baveyo bajja eno naye nze nga bwe twogera nze ndi muna Uganda siri muyindi onga nazaalibwa wano birth certificate buli kintu ndina kya wano passport n'endagamuntu ngiina. N'endagamuntu ogiina? Naye bantu balala batulaba ku street ne batandika otuzalaba ne bagamba bano baddayo ddi ewaabwe naye kyokka tebamanyi ffe abalala twazaalibwa wano tukubidde wano era mulina okuteekamu kitiibwa abalala nga bantu nga ffe abazaaliddwa wano. Buzibu ki bw'osanze tubiwulira Bannayuganda twagala nnyo okugeya? Bannayuganda baagala nnyo okugeya naye tebamanyi ife abalala tubitegeera naye it's not good okugeya muntu. Buli muntu olina omuwa respect wadde muntu mweru mu China Munayuganda we have to all be one people. Discrimination is not good. Si kintu kirungi. Naye nga Bannayuganda obasanze otya generally? Are we welcoming? Are we discriminative? Tusosola mu mawanga oba tuli bantu balungi? Uganda ogisanze otya since you're born and raised? Like 90% ze ndaba balungi. They are so friendly, they are welcoming, they are good people. Kati bano ba 10% kyeka bantu tebasoma. Tebasoma kyovula balina obusosoze. Singa basoma, singa tebalina obusosoze. Kati ngaawo benkugambye oba ogenze mu wino ogenze gulayo nnyaanya butungulu atandika gamba buno bwe butukwanira obukazi waffe buddeyo waabwe. Tegedde si buli omu akukwana bukazi bwo si buli gwolaba. Tegedde kati that 10% is what I'm talking about. Maybe they are not educated, that's why they are behaving like this, but in general Ugandans they are good people. Bantu balungi mikwano gyange egisinga Bannayuganda sina mikwano bayindi nnyo. Bannayuganda be bakyasinze okubeera mikwano gyange. Ntera okulaba nga tetunabagenda eri ku platform ya TikTok gy'owambye. Ntera okulaba n'omuyindi omulala mukwano gwo gwabayigiriza Oluganda. Oyo bamuyita Abi namusanga gye nkolera yali akola mu kampani endala nali simumanyi kati nampandikira message ku TikTok nangamba Muhammad njagala kulabako. Nangamba tawa ekizibu I'm a friendly guy. Obere muyindi obere muna Uganda wadde oyina followers batono even less than 100. Even if you have 1 followers nze nkumeeting as a sina tabu. Osobola kubuuza Bannayuganda basinga nakamitingako more than 20 who don't even have more than 100 followers and we made videos together and I didn't ask them for money, but there are some top TikTokers meeting these other small TikTokers and they're asking them for 50,000
200,000. That's my fixed price. I cannot meet you without without you giving me money. So I'm telling you, I'm friendly. I was still talking about this Indian guy. Yeah? But then nchayogera kono muyindi ono yangamba njagala kulaba ko Muhammad. When amulaba najayo kasimu ke mani ngeri muntu wasanyiko kulaba Muhammad. Na recordinga nange. Nemu hashtag boyino kosa. Nze personally nina hashtag zenkosa. Ninkosa hashtags videos zange zifuna more than 10k views on TikTok. Bantu banji mbayigize zo hashtags. Like number 1 is UG7 TikTokers. Nze najitandika. As we speak now, that hashtag has more than 10 million views. Then there is Mohammed Cool. Even that I think also is more than 10 million views. Kati ezo hashtags zezo zenkosa nze nazitandika. Kati almost many people benayigiriza nabo bazikozesa. Kati yagenda natekereza yo hashtag. Video ya recording anange yagenda nefuna 8,000 likes. Video ya mujayo otegede. Waliyo video je twagenda netukola babiri, then next time yali comedy namuwayo bigambo byokwogera namugamba kola kano. Kati for example namugamba yogera kano abakazi abana Uganda bachasinza okubera abakazi balungi mu nsi yonna yonna nensaba Katonda bawe sente za airtime, data ne transport. Yakakola nateka ezo hashtag. Eyo video ndoze yafuna more than 100k views. In one month maybe. Omani zigenda ngazifuna views mpola mpola. Tozifulinda in one day. Jukira si buli muna Uganda abera ku internet buli sawa Wali abaja ku net chironga bavudde ku mulimu nga banyuse. Wali ababera ko ku weekend. Kati yagenda natekayo ka video. Eyo video negenda nekwatayo. Bwe yakwatayo kati abo abantu nibatandika mu following ne bagamba we are here because of Muhammad. But as we speak now, kati naye atandise okukola content we. Kati yeeyiza uwe. Nze namuwa advice kati bantu balala balowooza Muhammad bino byayogera ku TikTok reflects his real life. Nedda ebibeera just byakusaga nfunayo ebintu ndowoozayo kye ngamba kakino nkiteeke mu video. Lulala nsobola kulaba zino quotes ku Facebook nga ziri mu Luzungu kati nze nenzitranslatinga mu Luganda nenzikyusa mu video. Baba tiwe nkola content wange kati nga jo waliwo kwa quote kenalabye ku Facebook nenkaliza mu Luganda kabadde kagamba siddamu kukkiriza friend request za baneiba bange newoze omunyo wa neiba wange jo neiba wange agenze na postinga ku timeline Muhammad wazizayo omunyo eyo yakyabadde mu Luzungu yagenze na postinga ku timeline okunswaza nakatadde era nogenda ne ku TikTok yange ndoza kali ku 1000 likes right now as we speak, over 1000 nakatadde jo kiro. Bwati nkola bintu byange. So Muhammad, bani abakugoberera abasinga bana Uganda, bayindi? Bana Uganda bebakyasinze ate bano bakadama, wamanyi bakadama abakola mu nsi za bweru mu Bawarabu, Oman. So ko batumire kubanga bebasinze okuwanika ekintu kyo. Number 1 fan wange nga kadama Robina, waliyo Brenda, waliyo Shaki. Banji nyo sola bamalayo naye number 1 fan wange Sara mwemanyi naye banji nyo abasinga bakadama bebasinga okumfollowinga. Then otekeko bana Uganda bano balala. Ate mu bayindi ntera okulaba n'abayindi ng'okola videos baba bazadde bo baba mikwano jo, are they family members, baba baani abo bokola nabo? Kati muyindi kigo ndaba kunkola nakolako noli just ono ngamba obamita abi wangamba nalaba video ng'okola ne ex wo. Oyo kituufu yali ex wange nali ngenzeko out nga ngenze kola TikTok videos nemugamba nemukubira simu ngabeera close by omanyi Munyonyo Salama Road abeera Salama Road kati ne Munyonyo si wala nemugamba jangu tukole videos naja omanyi ngeri atalina experience okola comedy biki netukola just slow motion ebo nga mukute nga tekayo nyimba za bana Uganda. That was really my ex bantu bawakana bantu bagamba yo sister o na yali my ex. Emabega kawo wayogedde ku kintu kya bana Uganda okubateeka oba obutabaagala mukwana nnyo abakyala bana Uganda mu abayindi. Wali abayindi abaagala nnyo abakyala bana Uganda babakozesa ekyo kyo kituufu nja kyogera babakozesa ne babawa sente
after some time ne babasuula kati namwe abawala abana Uganda mulina okweteeka mu kitiibwa bintu ng'ebyo temulina bigenda munyo oba omusajja akuteeka mu just ssente amala kusuula lwaki oba ogenda naye funa muntu ajja kukwagala akuwe love akurespecting ebyo bintu bimala mu kitiibwa kyo. Oli musajja mufumbo? Siri mufumbo ndi single kuva wenekyaba n'oyo ex wange kati sidangamu kufuna mukazi ntya bajja kummenya omutima neera oba ojja bamenya omutima? Nedda nze ndi musajja mulungi ndi loyo njagala nnyo si cheatinga naye kati bawala nze batya bawala abantu bazibu nnyo wadde obakolera ki wadde obawa ssente wadde obawa nalaba omusajja alina Land Cruiser owa Range Rover akulekawo nze bawala mbatya. Omuwala bw'omulaba dduka? Nze nziruka olaba bawala bangi ku TikTok bagezaako okungamba Muhammad nkwagala naye nze sibiteekamu nnyo maanyi bagamba I love you like my friend the right time will come wenja okufuna omuwala nga mulungi ng'alina respect arespecting abazadde bange oyo mugambe jangu kuwase tegede. Kati nga tugenze diving into TikTok itself, TikTok otandika otya TikTok ono? TikTok okutandika mu ngeri ki? The way you can start? No, watandika otya wagijoininga mwaka ki? Wasalawo watandika ddi okusalawo okugamba nti kantandika okukola comedy mu Luganda? Or what was your first video ku TikTok? TikTok najitandika mwaka gwa 2019 nga yakatandika najitandika nga nkola lip syncing nga nfuna nyimba za simanyi Sean Paul bichinga lip sync nane ndaba nga tebikwatayo nga nteka ka lip syncing video nga nkoma after some time nga kali ku likes mukaga zoka nakubiri nga nkoma ziri ku 12 likes ngamba this is not my field ngamba kantandike maybe kangeze ko kola comedy ne kwata buno video bwa comedy stores. Comedy store yejo mani comedy store Alex Muhanji Maulana nga togera cyari wange nina namba yetogeranga kati ndetandika kola video lip syncing wataro kola Maria chinga yogeranga avuma bakazi simanyi bichi ndetandika kola nentandika izo hashtag by that time kati nengenda kulaba video kwatayo likes bibiri likes bisatu likes bina never followers webate batandika okujja nomanya bana Uganda kye baagala? Ne manya bana Uganda kye baagala nentandika okukolayo lip syncing za nyimba za bana Uganda nga obaka maso kibebike wantega obutegera obuyimba soko yimbe mutuulire obaka maso kibebike wantega owa birungi kidiya bimbuze ebigambo bimbuze at least ngezezaako nga bana Uganda banyumira nnyo yagamba wow Muhammad okikubye kati mpola netandika kugamba kantandika okukozesa ddoboozi lyange nga bantu bagamba ono omusajja tamanyi Luganda hatufera bufeeza akola lip syncing and because I was lip syncing ezo other people's voices nentandika okukola lip syncing bantu baje ono omusajja bannange amanyi Luganda naye nga still tabakiriza. Then after bana Uganda bazibu convincinga bana Uganda bakiriza nga bamaze okulaba bamaze okulaba ko kitu kati omanyi ku TikTok ngomaze okufuna above 1000 followers osobola genda live notandika okwogera n'abantu nga bakulaba real time kati nze nagenda live ntandika okwogera Luganda still tebakiriza nga bagamba wali omuntu mabega wali omuntu mabega ali kwogera nga nze ndi ku lip syncing kati in real time nga oddamu ebibuuzo mutasobola batera kubeera mabega nga kudiramu ebibuuzo kati after some time nagenda nenfuna followers 1000 followers 2000 bantu but mpola bakiriza kati lockdown yagenda kutuukira eno Museveni where President Museveni kamutekemu ekitiibwa weyasibawo lockdown nali ku 5000 followers gino egyali myezi 3 gino gyagamba musigale ewaka tewali piki tewali gaali tewali motoka olina sigala mu kiyumba atambula n'emmotoka ng'ateekako sitiika ojjukira ebyo ebiseera kati lockdown weyagira nali waka twali tetulina byakukola nga n'ennyumba yatubowa otegedde kati netudda wano ku TikTok most of our time if experience neyongerawo ku TikTok because you had more time nali ntulawo ku buliri nga mpumbadde nga ndowooza waleero nteekeyo ki ku TikTok nsobola nakufuna content nga 5 6 ku lunaku
nganzi recording but wenjogera lockdown yagenda okugwa naye ku mutwalo 3 wano Museveni batandika okuta motoka mpola kwegamba lockdown was a blessing lockdown was a blessing in disguise batandika okuta motoka mpola okuddayo ku mulimu omanyi ku mulimu sifuna time okola videos tulina lunch break yokola nkola ngayo video ku lunch break maybe 2 videos 3 videos which is okay ne boss wange amanyi so even my boss ampagira ngamba it's okay weyongera okukola byokola maybe eyo talent yo naye bikole ku free time sikusawa ya mirimu oyina osobola kola mirimu gyange naye amanyi nangamba musajja gwe nkulaba nnyo ku status z'abakyali bange nga wafuuka kintu kirala ng'oli famous ampita ne mu office ye nandaga ono ye gwe nemugamba yes sir that is me nangamba funny guy kati kyembadde nkugamba video mbukola in my free time lockdown yagwerawo nalina emitwalo 3 followers kati after some time nentandika okumeetinga some of the other influencers oleo ono gwe bayita Ray Tota ndozo omumanyi ku TikTok alinga omuyindi netandika okukola videos ne meetinga ani ono mulala Dr. Sefco ono atera okuvuma abantu omumanyi ndozo omumanyi avumanga bano simanyi bingo wa Derek atakinga buli gwasanga nawe akuvumanga nze lumu waliyo video ye yanyiza yanvumira kyali wange Rachel mumanyi Dr. Rachel Dr. ne musajja we ono kanyama simanyi ono mudugavu Franka kati by that time they were my good close friends yavuma Rachel simanyi Rachel wetunda Rachel limalaya mwana wagenda bera malaya ekyo kyanyiza si kintu kirungi okuvuma muntu nga tolina bujulizi on social media that is cyber crime nagenda nenkola video nentandika omuvuma nemugamba toddamu kuvuma abantu nga talina evidence nentekamu ebigambo ebikyafu nange nga ndi munyiivu natandika omuvuma Sefco nadda ku inbox natandika kungamba Muhammad wanvumye naye nayize empisa wanvumye mu birungi to teach me a lesson after some time Sefco nafuuka kyali wange Sefco yafuuka kyali wange namfollowinga kati awo nemutandika omu advice yagenda ngakendeza naye guy teyawulira after some time yegundye content we ku social media okuvuma kati nze namuleka naye kati as we speak kyali wange kati balibe nali defending we are not so close these days omanyi lwaki kati abo muyimbi ali upcoming ajja nabagamba ninayo nyimba njagala nkolere challenge ku TikTok nga bakozesa luyimba lwe kati TikTok naja navayo nagamba nze fixed price yange eri $200 below that sikukolera genda walala really does that make sense fena tulinga bana Uganda olina okuyamba muna Uganda muno tetuli shonpo emine muno tukolera mu dollars ne bano bali mu kweyiya mpola tetuganye muno kolera bwerere owakugamba alina $5 zikirize tomanya next time akuyita nakongera 10 2 yamba muna Uganda muno bajja ne batandika okunvuma gwe Muhammad tomanyi haso zaffe biki tuveeko otegede kati ngono gwe bayita Derek wa radio naye kyali wange omumanyi ine nviri namugamba simu Derek naye bade ngeza okuteekawo nga advice nga point muntu nakugamba ndina $5 kikoleko muyambe tomanya nawe enkya ojja kufuuka muyimbi just sawa zino oli TikToker toli celebrity toli kintu kyonna naye wefulanga celebrity tomanya enkya wayita Derek wa radio tomanya nkyo osobola kufuuka nga omuyimbi radio so in other words by influencer ba TikTok bafuuka commercial to the extent that baba tebasobola yamba muntu yenna ali mu bwetaavu commercial nange ndi commercial nga wenjogera naye muntu najja nangamba Muhammad njagala nkolere nyimba nze mubuuza what is your gundi offer kiki osobola okumpa kati juzi wali omuwala ngamba bambi boyfriend wange muyimbi yakatandika okuyimba yafunye omusaala naye tubadde ne expense nyingi rent tulina okusasulira abaana school fees
mbadde ngenda kuyizayo mutwalo ng'etaano ne mugamba dear don't worry I'll do it for you for free saagala ssente yonna yonna. Yeah, that's how you should be, cooperate with everyone on TikTok. Ati nze olaba nina mutwalo 8 followers ku TikTok. Singa bano balina mutwalo 2, mutwalo 15. But people love me more. Bantu banjagala nnyo. Even if you go on my TikTok videos, bantu osobola kusanga 300 comments on my single video from different people. And you go to nogenda kubana balina 15, 150,000 sanga balina 90 comments, 20 comments. Sibogera bubi kyengamba kyengeza kugamba ku TikTok we are supposed to be friendly to cooperating si buli muna Uganda ina sente si buli muna Uganda alinga Shiba alinga Spice Diana alinga Chameleon buli omu aina watandikiro tegede. Yeah, so going back to the journey okuddayo emabega ku lugendo lwo otandika TikTok wasangamu obuzibu bwonna ng'otandika. What was challenges ze wasanga along the way ng'oyambuka? Actually sasanga challenges nyingi. Bantu abasinga ku journey yange ya TikTok bali more supportive. Umanyi supportive? Ate abasinga bali bawala. Bagamba wow Muhammad otukolera lunaku bantu ngabo nga banyumira bintu byange. Then bavubuka bano simanya bakozesa njaga. Bano abatasoma jana agamba ogwe odayo odio wamu ngakiwandika ku comment ngataswadde nakuswala akiwandika ku comment. Wale omulala ajja agamba kumanyoko mohammed bintu ng'ebyo ajja nakuvuma naye nze abo sibafaako nze mbaleka nga bwe bali kaba commenting kasita abanjagala be bangi abo nze sifaayo n'okufaayo. So I didn't find any challenges. Saafuna challenges eziweraawo ebisinga byali birungi naye ng'oba omanyi social media mubeeramu abantu babi abatakwagaliza abalina nnugu kati ne balaba nga sawa zino oli kumpa interview bakiraba bubi nnyo bawulira nnugu bagamba singa yenze otegede naye olina okwekolera. Nange natandika nga tewali amanyi nga ne ku street yange tebamanyi nnyo. Kati sawa zino wenjogerera ne ngenda ku restaurant nga ngenze kulya mmere zino restaurant za bei akasha ngeze Garden City muntu ajja nangamba gwe nakulabako wanakulaba TikTok ngamba ya yenze ajja esimu natandika okuba kifaananyi nange ate nze sigaana awo natandika okufilinga nga someone special oyinza nolowooza ndi Sean Paul or Eminem but ndi muntu wa bulijjo ndi muntu wa wansi natandika nga teri kyendi slowly you can make it. Now bonna abakatandika TikTok don't give up. Ate kyenjagala obagamba nga last interview yange gye nabagamba if you're a comedian sigala nga okola comedy tova comedy ate obuke muno oyagala kubeera dancer otandika ate ode muno okola lip syncing sigala ku kintu kyosobola kola best. If you can do this best it will pick up. Start using those hashtags. You may not use my hashtag, you can start yours. But right now the trending hashtags you can use TikTok Uganda. That is general for all of us TikTokers Uganda. TikTok Uganda, you can put hashtags Uganda. Then you can start up your own hashtags as well. Nange wabati wenatandika hashtag yange ya Mohammed Cool, UG7 TikTokers. Yatandika ina 0 viewers. Ono wetwogerera eri ku 10 million viewers. Bantu bena wa advise batandika kozikosa nabo batandika kozikosa. Videos are wezeyongera okufuna views neno hashtag nayo pluses up otegede. Yeah. What have you benefited from TikTok from okuva lwe watandika TikTok? Birungi ki byogamba nti kino kyajja kubanga ndi ku TikTok ndi ku interview sawa zino kubanga TikTok? What are some of those benefits you have registered or experienced in life? Ku TikTok nsobodde okukola mikwano ne bantu banene mu Uganda. Yeah. Nsobodde okukola mikwano ne military police kololo n'abantu balaba tutasobola kwogera nga tuli ku interview because of TikTok. Nabo babeerako balaba video banyumirwa bampandikira message bambuza Muhammad wayigirawo Luganda. Then kirala TikTok I managed to na shooting a nyimba music video n'omuyimbi gwe bayita Ruth Ngendo naye ali upcoming. Enyimba bali bagiyita Nalonda. Yalonda gwe yalonda nze yalinga mugole era video twashooting ayambala gown nange nayambala suit twagenda mu church. Oluyimba tujja dunoonya abatulaba balina dunoonya wansi awo. Audio yafuluma video tenaba fuluma buli omu temunaba shootinga video twagishootinga
buli omu alwesunze ennyimba buli omu ayagala giraba era tulinze muyimbi edipendinga ku muyimbi di wasazewo era buli omu agirinze nange ngirinze kati ndashootinga nyimba kati nfuna buno bu challenges omuntu ampandikira message nangamba Mohammed nkolera ino challenge ya nyimba yange Mohammed nkolera ino challenge kati ono gwe bayita mudra mumanyi mudra muyayu challenges ngezo bakuwayo sente kati nze nakugambye ngeri ja kugamba oyagala sente meka mwabatambuza challenge y'emiyayo oba mudra ya approached you on a different song? No, chaliwa mudra ya approachinga bamwita Brina. Which song were you promoting? Muyayo. Do you know this lady Brina Slimbe? Yeah, you know Brina Slimbe. Yeah, she yampandikira message ku WhatsApp nangamba Mohammed kola eno nyimba. Nenjikola. Yeah. Nampeleza ekyampereza kati nabayimbe ba abanyonya gundi ababakolera challenge. Batera kunonya targetinga bana balina followers banji kati ngeje ngambye bano bagamba muno price yange eri fix mtwala 2 mtwala 3 kati that is not with me kati nze sola mugamba nze mpezo 2 kwezo 2 nze sola tola ku 5 ne mnyonezayo nga abana 15 ne muwayo mtwalo kola challenge osanga abantu balaba abo bantu ne batandika nabo kolezo challenge tegede that's how we should cooperate toina kubera nnyo n'omululu gwa sente katulaba oyo muyimbi yampa mtwala 2 we yafulumiza nyimba ndala yakomawo neera wange nangamba Muhammad nakuwa 2 lero ngenda kuwa mtwala 3 nonyezayo bantu nga 2 mtwala 10 zizo ekyo kyengeza kugamba should cooperate you may find yourself nga bakuwa office ngako naawo tegede ngojja kulemera kwekyo muno 2 tojja nakufuna muntu ngaakunoonya that's a kwanga baba bamanyi oli wa bbeeyi babera bamanyi oli wa bbeeyi wematira biki naye bantu ku social media bamanyi Muhammad ye muntu atematira Muhammad ye muntu aliso down to earth Muhammad cooperating and almost buli muntu ku internet ate Muhammad nze bamanyi nze buli mmere wano ya Uganda njirya sekoza muno ngenda ku cafe javazi akasha ne ku TikTok yange nsobola na kupostinga nga ndi akawunga n'ebijanjalo nagipostinga ko video lumu kawunga n'ebijanjalo that shows how humble I am simuno abantu bagenda kulaba ndi akawunga biki nedda ate ffe bana Uganda abasinga tubalaba nga ba investor mutulaba nga investors naye bala tetuli investors bala tuzaliddwa wano tukulidde wano tusomedde wano naffe tunoonya bunoonyi sente kubeerawo so benefits waliwo ka benefit akalala kolaba nti okujjako okukola emikwano okola akasente waliyo benefit endala ku TikTok gyosobola otugamba nti eno nagifuna ku TikTok? Ati ku TikTok nafunayo benefit nga nsobodde okufuna experience y'okuactinga confidence eyo kati nga olaba sawa zino ku interview ondabyeko nga ndi kutyatya nga ndi shy tonaba nakankanamu wadde kuva we tutandise wali okukati gyokatinzemuko tugenda direct tuvuga direct paka jinja mfunie eyo confidence naye mu kusooka nali ndi shy camera shy nga ndi ku recording nga nendaba mama wange ajja nga nsooka nenjijako njijako nenekweka nengamba mama agenda kundaba agenda gamba kano kasajja kalikola biki naye kati nafuna eyo confidence nsobola ku lip syncinga nyimba nsobola ku lip syncinga acts I can even record myself acting with some group of people any content. Kati about TikTok, how do you coordinate with the rest of the people on TikTok? Muina WhatsApp group, muina Facebook group, how do you coordinate? Waliyo twagulangawo WhatsApp group neba nteka mwe that time when I was just starting nga omanyi bakola muntu osindika link yo ya video bone bagulawo link buli omuntu atandika ogilikinga ne batandika commentika then the same applies ku balala wotadeka video sindikayo ne batandika ku liking nenze ekintu sakyagala because they say spam liking is not good it's not good, especially on social media. It affects your account kati awonali small tiktokers underdog omanyi underdog na ina 2000 followers by that time kati nalingeza kuteka link yange nga tewali liking tewali kolaki nengeza kubagamba by that time buno banene ba TikTok nga baina 6000 followers ne bangoba mu group ne banzijamu by that time nze ne baka okay mungobye
I continued working hard. Nenekolako by that time nenkuba mutwalo 2 nembaleka nga bakyali kukanana. Nga bakyali kukanana by that time abagamba muno banene ba TikTok sijja boogera manya. Era by that ne sawa zino bakyali bakwano bange. Ne bakomawo wange. Yagamba Muhammad gulawo group. Nga bagamba nze gulawo group. Abagala kuva eri badde ne balaba gwakikuba gwaliko. Muhammad gulawo group ogatemba na Uganda boyina tutandika okukola content biki. Nembagulirawo group. As we speak, I'm not participating in that group. Group najibagulirawo. Because nze nkugambe spam liking sikyagayirako ddala. Era paka kati ne group eyo eri active. Nze nabayamba. Era wetwogerera kati ne ku mutwalo 3 tebana batuuka abo bantu. Nze ndi ku mutwalo 8. Nze go bazalawa. Ne bansamba wabiri wa group. Ndi ku mutwalo 8. Wali waggulu. Ndi waggulu because of being down to earth, being humble, being social to everyone. That should be your first aim, Should be humble, down to earth, social, make friendship, Ojja kwesanga ng'ogenda waggulu. Naye bino byakweragalaga. Tewali gy'ogenda genda ekyo nkikugambirawo amazima. Nange naffe abatulaba actually we must attest kubanga wenakuweereza ka message nga nkusaba interview tewampa hard time yonna. Sakuwa hard time, sakugamba muno njagala ssente. Kisinzira ku gwe ojagamba ompayo it's okay. Naye watompadde naye it's okay. Wampandikira message nekugamba okay it's fine wembeera free because Monday to Saturday mbeera ku mulimu. Ngenda sawa emu ku makya nkomawo sawa 12 regular. So mbeera sirina time. Kati lero nga ku Sunday osobodde okunfuna. Yeah. So I don't give anyone hard time. As long as you're cooperating onsabye mu bulungi. Yeah. Okay. Away from TikTok okola mulimu ki? Nkola ku company ya mifaliso naye kati eyo company sobola gyogera linnya just for safety reason omanyi bantu balala si balungi basobola kulumba eyo gyoli ne bakola bikyamu obitegedde kati nkola ku company ya mifaliso nga store supervisor nza akuma ebintu ekitegeeza obeera n'ebisumuluzo nga mutwalo nga mutwalo Inza atereka ebintu bibakozesa mu factory, stationery, mu office, wansi mu departments zonna, enjeyo, cleaning materials, what stationery nga omanyi. Yeah, omulimu gwe nkola. Olowooza kati wano wootuuse teweetaaga someone to manage your works? Yeah, it may be because ekyo nakyo kyetaaga kulowoozamu. As we speak now, I can manage it myself. You can manage it? When I'm at work, free time, I can reply comments, I can make some videos. Yeah, but in the near future, when the things widen up, I'll consider getting one. Obaka ki bw'olina eri someone who is green about TikTok? Atawulirangako TikTok kubanga bannayuganda abasinga tuli ku Facebook, tetuli ku TikTok. Facebook kyakyalina mulamwa. Facebook yali atunda nnyo biri biseera bya 2005, 6, 7 nga yakajja wano mu Uganda. Naye kati takyaliko mulamwa. Kati laba TikTok wetufunira videos zonna. Ku TikTok osobola kusangayo news, bantu bapostingayo news, obusesa, all sort of content obusanga ku TikTok. So TikTok is the best way to express yourself. Osobola kusangayo buli kyoyagala, comedy, osangayo bu short film, osangayo bu news, bintu ng'ebyo ebitambula mu nsi. Kati ku Facebook olaba just kifaananyi. Tosobola kutegeera ki ekigenda maaso. Wano ku TikTok you can see the whole video. TikTok is all about video, and video is more better than just a mere picture. Sicho? TikTok ayawukana atya ne Snapchat? Snapchat so akulimba. Snapchat sigikozesako nnyo, but what I can say is TikTok is more better than Snapchat. Snapchat is all about, I think, taking pictures and posting like the way you post on WhatsApp status, not so? And people view, people reply. That is, on TikTok, it's more easier. You can view the comments directly. You can see how many people have shared. Snapchat is somehow complicated. TikTok bagikolamu nga nyangu. Notekayo video, osobola kulaba comments, osobola kulaba muntu alikinze. Ate under TikTok osobola kugulawo that same sound. Nolaba abantu bameka balaba bakozesa eyo sound. Which is not with Facebook. Facebook no obo promotinga katugambo promotinga chameleon obu posting the kifaananyi. Kati no mulala am posting the kifaananyi. You cannot get to see all at once, but in TikTok, it all goes under one chain. Wow.
if atugamba okozesa ennyimba ya Chameleon nogipostinga mulala najja nagikozesa mulala nagigwako, there's an option down ogiraba nga CD yaketolola ako nokagulawo ekulaga challenges zonna. That's what makes TikTok very good, easier to use. Kati muyimbi nga Chameleon asobola kujja just nagula wano natandika okupostinga obuchallenge nga just ajaawo si kunoonya bunoonya otegedde. Yeah, that's how TikTok it is. Muyimbi kye Uganda gwe weegomba oba akuyimbira n'onyumirwa ennyo? Yali anyumira nnyo Bobi Wine. Bobi Wine yali anyumira nnyo, yali kyaliwa nga tanaba kufuuka member of parliament. Mwali mwenna mu ghetto wano Kamwokya wano bayitawo bati eno gundi wano Kamwokya nga wakakire kukobil wano ghetto wano ku ghetto ku fire base wano gya printing kano kagundi ka ghetto. Yes sir. Biseera binga nkolerawo wali ukolera wansi eyo kati nga mpita awo nga musanga anywa chai nga nengamba kati ngende mubuuzeeko nga nange ngulawo byakulya mu restaurant ye. Kati nali mubuuzako nafuka kyali wange, then after some time neni losing number ye. Kati nga wetwogera sikyalina ne number ye naye yaliko kyali wange. Funa obudde ogenda omukyalireko emagere abeerayo? Njafuna budde naye simanyi wajja kunzijukira. Ajja kukulaba mu interview eno muweereza obubaka. Hai Bobby nja kukyalirako. Munye ku kacaayi. Muyimbi ki omulala? Kati sawa zino muyimbi mulala gwenjagala naye Bebe Cool. Bebe Cool naye tebeeyagala ne Bobi Wine. Bebe Cool naye muyimbi mulungi. Obudde oyogera ku Chameleon awo takuyimbira bulungi? Chameleon naye mbadde ngenda mwogerako. Bebe Cool Chameleon yali ayimba nyimba nungi edda naye kati sikyamulaba. Naye nga bonna balese. Oli ku kamera mubuuzi akulaba? Hi Chameleon. Ogamba ki? Enyimba zo zadda zaali nungi nga Jamila Analia watoto eyo. Nyimbo gye nali nsinga okwagala. Simanyi tunavumilia. Naye kati sikyakulaba oyimba Chameleon. You have to start again singing. You are really a good singer. But my number one musician yafa ndozo mumanyi. Radio yali different level. Tewali asobola mutuukako. Simanyi oba lwaki bamuta. Singa akyaliwo singa tulina the best music in Uganda. Gutamiza ntunga and where you are. Nyimba zo zonna nzimanyi. Tewali nyimba ya radio gye sitamanyi kati. Okay, TikTok muina plan mwengaba TikTok aba Uganda muina plan of collaborating with government in such a way that you can promote tourism, you can promote tourism, or you can promote Uganda as a country on TikTok or on social media. Muina plan yeyo mwengaba TikToker. Okay, Minister of Tourism, maybe if you give us a chance to start promoting tourism and other sectors in Uganda, we are ready to do that. We are ready to promote with any offer you're giving us, because as TikTokers, we have influence. Our videos are shared more. People share our videos on WhatsApp. People share our videos everywhere, not in only WhatsApp, every other social media. Even me myself, I find my videos on Facebook without even knowing. People just send me screenshots. So as TikTokers, we have a great influence. You should consider that. Internet mugisanze mutya? Internet ebawadde obuzibu kubanga kati tulina omusolo ku data, tulina omusolo ku OTT itself. Ate kati baleese omusolo omupya gugenda directly ku data mwennyini. Kubanga back then tubadde tusasula omusolo nga tusasula OTT nga tetusasula ku data. Naye kati omusolo baguziza ku data directly. Kituyisa bubi. Singa government ekiyitamu bulungi negezaako okugyawo tax eyo, because tax zetusasula zibeera sente nyingi. Jukira if some of us TikTokers tusasula sente nyingi ku data. TikTok anyonyo data. Oba olaba video. Kugambe nzinza kukozesa nga mutwalo 2 mu mwezi just internet. Eno nga bando ya Airtel 20 GB 50,000. Ku mwezi sola kumalako 20 GB. No, 20 GB tesobola kubonerako bulungi. I have to buy 4 times. Kati so tax bandibadde bamugyawo ne batuleka nga tusasula just data. That would be better. I wish government hears my message. That would be great. That would be great. That's impressive.
Is there a financial benefit from TikTok itself as a platform? TikTok ebawaya akasente by having more than 800,000 viewers, 800,000 subscribers or 100,000 subscribers. Wali akasente TikTok ebawayo? TikTok tesasula nnyo awo sente nga YouTube Okay. TikTok kuwa sente ng'ogenze ku live. Omanyi ng'ogenze ku live ng'oliko ogenda ne bakyalibo Okay. kati ng'ogenze ku live abo bakyalibo bakusindikira gifts. There's something like gifts Yes. it converts into money. Money, yes. But that money is not so much dollars, maybe 0.04. Is that money really? Or kuweza gift nga 10 zivenga $5. That doesn't make sense. Ate byetagamu credit card. Ate Uganda abalina credit card babalibwa kungala. ate okukusasula bakusasulira ku bank account PayPal. Si buli omu alina PayPal. Kati ne ku TikTok kulinayo option ndala gye bayita creator fund. Creators fund. Wano mu Uganda simanyi twasobya ki tebagituwa We are not listed among the countries. Nedda. Nga America, nsi z'abazungu. Ndoza Africa in general tetulinayo creator fund. Bakusasula according to views. Singa tugina, singa naffe tubadde tufuna sente we batyo. Maybe in future bajagituwa tomanya. Naye batusosola nnyo oba tebaagala Africa tukulakulane. Maybe tomanya bagala bo bokka beyagaliza bo bokka balinga bannayuganda kyogamba. balinga bannayuganda naye tomanya in future it will be okay. Your last message to everyone watching you, everyone who is a big fan of your work. Bubaka ki obusembayo? Mwebale nnyo okunjagala, mwebale nnyo okulayikinga videos zange, mwebale nnyo okusharinga videos zange. Era mbagala nnyo. Era nange ndi Munnayuganda nga mmwe. Mwebale nnyo Bannayuganda bannange. Nothing much to say. Just thanking you all. Mwabasharinga ku Facebook, mwabasharinga ku WhatsApp. Thank you so much. Keep it up. I'm here to give you ngena kubawa comedy obusingawo naawo. Yeah. Platforms zo zisharing n'abatulaba saawa zino we basobola okusanga so that n'abadde takulabangako oba abadde talaba wakawo agezaako okujja n'amulaba. TikTok yange bagita Mohammed 7 M then 0 not O M0 then HAMMED 7 kasita okasachingira ojja kulaba kafaanani kange number 1 then ku Facebook Mohammed Rahim MOHAMMED Rahim. Yes. Then Instagram yange linked to TikTok. Waliwo ka box nokanyiga osobola gulawo Instagram yange. Amanya gegamu. Yeah. Ne YouTube yenine eriawo. YouTube nakatandika sina subscribers naye. In future I'm trying to get subscribers. Nchaina 110 subscribers. Wow. Natandika TikTok salowooza ku YouTube. Naye bantu kati bangambe ne YouTube you have to open. Yeah, because abantu ababeera ku TikTok babeera banjawulo nnyo n'aba YouTube. There are people who are locked into YouTube. Nga tobanyumiza kintu kirala kyonna. Kituufu. Yeah, that's it. Okay, thank you so much, Mohammed. It was a pleasure meeting you. We pray that we shall come back and you give us the same energy you gave us today. Okay, thank you too for welcoming here Mwatu TV. Yeah. I am humbled. Thank you so much. Thank you so much.